Mchakulia ukasumuni uliosumuni ukamasa umasa makubogazo license mumutulega mutusabanga mungi bannaye mwagala tukole tutya mutuwa amasanyalaze mwagala tumale kwekalakasa ebintu tubyonone mutuwa amasanyalaze naffe tufe emyezi 2 miramba tugenda mu esatu tetulina amasanyalaze ku Uganda. Abakyala tujja ku masanyalaze tulina obulumi bannange ffenna be twalonda mutuyambe tunali masanyalaze tukaaba transforma bulinga batule twakula twetaaga transforma eringa 2 batuwa bwa 5 ku 10 tebukyatusobola emirimu gyafa saluni zizo tukyakola abantu basalisa bubuno ku mashini ekyalo kyonna kumpi district eri kuno nire eri kuno seed school eri kuno police eri kuno even ne RDC asula kuno naye ffenna tetulina masanyalaze mutuyambye mutya mmwe abatusingako bannange wano Embirizi tukoye okubeera mu Kibululu tukoye tubalajanidde emirundi tubalajanidde muganyo tuwa amasanyalaze mwagala tukole tutya tumale okukola katiisa mulyoke mutuwa amasanyalaze abaana baffe tebasoma tuli bannakyayombekedde tuli bannamwandu ffe twerabirira abaana naye muganya okutuwa amasanyalaze tetukola emirimu gitudde nze nyira saluuni naye sirina kasitoma n'omu mutuyambe mutuwa amasanyalaze byonna byaggwayo dda bye batuwa twagala amaka gaganye omusajja wange afuna ku masanyalaze buli kimu ekyekitambulira ku masanyalaze kati natudde ndi waka bannange layisinsi mutugerekera n'emisolo naye temufa kufa abantu b'owansi bwe muleeta transforma muleeta bifu mujjawo ebifu ne mukomyawo ebifu mwagala tukole tutya mutuyambe eno ku Lukanda Embirizi tulina amasanyalaze bannange tukoye bwe munavaawo nga mutusaba omusolo tugujjewa mutuwa amasanyalaze abantu bali bubi transforma yafa ne batuleetera endala nga nayo ofu
tuli bubi, tulina amaduuka, tulina amasaluuni, amafiriji tegakyakola. Bannaffe mwagala tukole tutya? Eyagireeta emotoka yagireeta badduka na budde olwagiwumuzaako ne bagenda olwalekawo abasajja bali bakagiteekayo neetonya nga tewakyali mulamwa tetwayakako yadde eddakiika era tuli mu nziza bambi tusaba buyanga. Abantu bali mu kukosebwa okw'ekitalo tugezezaako ffe nga ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga okwengejinga oba okutuukirira abasajja bano aba kitongole ky'amasannyalaze ekya UEDCL naye ekyamazima omulimu bagudde kasoobo ate mu bantu tekikosezza bantu bokka naffe ku kitebe kya pulezidenti oba ku ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ey'Erwengo emirimu gitambula kasoobo tetukyalina biwandiiko bye tufulumya tetukyalina mabaluwa ge tukola so tuli mu kunyigirizibwa naffe okw'ekitalo si na ofiisi yaffe yokka wabula n'ekitebe kya poliisi ekikulu eky'omulwengo ne disitulikiti yonna okutwaliza awamu omulimu guno gudduke ku sipiidi. Olaba baleeta transformer naye nga nayo tekola bulungi si nnungi tekwayakako yadde ekitundu ky'eddakiika teyayakayo yadde ekitundu ky'eddakiika. So tusaba abantu baffe okusookera ddala baweebwa amasannyalaze mu bwangu obw'ekitalo. Ekyokubiri tubagumya olumu n'okwekalakaasa nakyo si kirungi. However bekalakaasa mu kusoberwa naye tugumya abantu baffe balindeko okwekalakaasa mu bwangu obw'ekitalo. Abantu bano baleete transform emirimu gyabwe gitudde. Naye gwe wali okirowoozezaako singa twali tumanyi tegenda kukola olowooza twandimaze obudde n'amafuta. It is the pressure naffe tetusobola kuleeta kintu nga tumanyi nti tekigenda kukola ne tukwata loole n'abantu ne tubatwala Erwengo nga tumanyi tegenda kukola. It was just unfortunate. Abantu bateeseteese okwekalakaasa kuva last week naye ekyo sikirinaako control. Kirinako control kuba amasannyalaze naye twafunye transformer tugenda giteekayo baala.